ndabula Uganda nga bwe ndalabula eggwanga lya Isirairi eggwanga Isirairi nga tenalumbibwa Hamas tebanaba kugirumba kuba eggwanga lya Isirairi walwaise wabulako emyezi ndowooza ng'ebiri nimbaweereza ebiwandiiko weewaawo saabiweereza ambasada wa Isirairi wano okuyita mu posta office naweereza Abaisirairi ebiwandiiko ebiwere 10. Ekiwandiiko kano nakaweereza mu Isirairi nga ndabula Aisirairi n'abamawanga nti mirembe tewali mirembe egigenda kufunika kubanga waliwo ekibuuzo nga jjajja waabwe Ibrahim yasuubizibwa Katonda omukisa gw'amawanga gonna ogwali gwakuleeta emirembe mu nsi naye Katonda andaga Mutukuvu andaga tebaisirayo bennyini omukisa ogwo newankubadde jjajja waabwe yagolesebwa naye omukisa ogwo tebagumanyi era tebagufunanga. N'ekyo nawalirizibwa Katonda okuwandiikira Abaisirairi nga tebanalumbibwa. Nimbategeeza era ebbaluwa eno gavumenti esobola okunoonyereza ku bigambo bino bye njogera. Ebbaluwa eno yemu kuzaakomawo ng'ebuliddwa adresi ya endagiriro yayo mu Tel Aviv gye twagiweereza. Ebiwandiiko 10 byaweerezebwa naye na mutabani wange ono Brian nibitwala mu posta nindabula Isirairi mu biwandiiko byange. Nimbategeeza nti teri mirembe ate nategeeza n'amawanga amalala tewali mirembe. Era mu myezi ebiri baali batandise okukubibwa. N'olwaleero olutalo lukyagenda mu maaso naye ebiwandiiko gavumenti ya Uganda omanyi tulina ekizibu Abafrika tunoonya kulya ate tunoonya kumanya bwe buzibu bwa Afrika bantu bali mu kwavubana banoonya kulya naye tebanoonya kumanya. Ekiwandiiko kino gavumenti ya Uganda ekinoonyerezeeko. Ekiwandiiko kino kyaweerezebwa Abaisirairi nga tebanalumbibwa. N'ekyo ndabula Uganda eriko ekikyamu eriko nga bategeeza Afrika abantu ba Afrika bali bakeera kuvulubana kunoonya mmere kunoonya kulya kukusa embuto naye tebanoonya kumanya. Ekiseera kituuse Uganda erabuke kubanga Katonda yagiteekako akazito Uganda ng'eggwanga. Era basebo ne banyabo gano mawulire agasinga obulungi eri Uganda. Atakimanyi akimenye leero. Mu 1988 Uganda Katonda yagiyita etabagane naye alyoka gyesigamyeko revival y'ekkanisa mu nsi yonna. Abantu bangi bakimanyi kubanga Katonda yakiraga nti abagolezi ba Yesu Kristo mu nsi yonna bakyamye. N'olwekyo abasumba ne banadiina bali mu nsi kati omwoyo wa Katonda si abataddewo bakyereeta kuno okukyamako abagolezi ba Yesu Kristo okuli mu nsi kwe kuvaako obubi bw'omuntu n'ebizibu okweyongera nnyo ku nsi nga tewali mirembe mu mitima gy'abantu, tewali mirembe mu maka, tewali mirembe mu mawanga gonna. Olw'ekizibu kino nti enjiri yennyini ya Yesu Kristo ku nsi teriko. Kino kye kirina okukolebwa mu Uganda. Uganda yalondebwa Katonda yagiteewo kazito okugikozesa omulimu mu nsi yonna. Ekirina okukolebwa mu Uganda President Museveni nga kyaliwo. Kino kibategeeza President Museveni nga kyaliwo. Mbalabula nga bwe nalabula Isirairi. Ennaku z'omwezi nga 5/26 musonyeko okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya kutuuka ku ssaawa 10 ez'olweggulo wakubaawo ensisinkano y'abantu bonna mu Uganda abategedde ababikuliddwa abooleseddwa nti kanisa ya leero yakyama era nga bakiraba nti enjiri ya Yesu Kristo mu nsi teriko era ekyamiziddwa mu nsi yonna. Ensisinkano eno yakubeera wano ku lusozi Kitongo, Kasanda Town Council, Kasanda District, awali omuwandiisi nze William Gaston Baguma ayatumibwa Yesu Kristo nga bwe kiri mu Matayo sura 23 olunyiri lwa 3 kutuuka ku 36. Mwe Mutukuvu banaasiima mu nsisinkano eno ajja kubakozesa bajja kuva wano ku lusozi Kitongo nga abakozesa omulimu gw'okuleeta revival mu Uganda y'ekkanisa. Mbategeeza basebo ne banyabo mu Uganda teri muwandiisi yali awandiisa ebitabo n'ebisaasana mu nsi yonna okusinga nze taliwo kubanga ebiwandiiko byange mbategeeza okuva mu mwaka eyo 91
bibadde bisasanyizibwa mu kontinenti zonna, mu Bulaaya, mu Amerika, mu Asia, mu Australia, mu Africa. Nga ntegeeza nti kanisa ya kyama ensi eyolekedde akatyabaga. Abasebo abampuriza Abafrika ebyokuvurubana kunoonya mmere kulya kukuta mulabuke Katonda Uganda yajiwa kazito akokuleeta revival mu Amerika wokka. Mbadde mpeereza ebiwandiiko abantu bawera 1000 mu Amerika, kontinenti ya Amerika mwokka, nga mpeereza mu Europe, mpeereza mu Asia, mu Australia, mu Africa. Era ebiwandiiko eno fayiro gye nkutte ekulaga ebiwandiiko ebibadde biyita mu posta okujja wano mu Uganda. Abasomi abasoma ebiwandiisi ebiva mu buwandiisi bwange nga baanukula. N'olwekyo basebe n'abanyago mulina omuwandiisi atali wa bulijjo. Mbategeeza ebintu byenkola byenjogera bya bwereere eri buli muntu. Sinoonya ssente ku muntu yonna wadde 10. Abanajja wano twetaaga mututegeeze 0782 549 105. Ate osobola n'okukozesa 0703 55 99 33. 0757 226 54. Awo nawo bw'otufuna butereevu. N'ekyo mu Afrika teri muwandiisi n'omu awandiise nanze taliwo, kubanga nsobodde kusaasaanya ebiwandiiko mu mawanga gonna okuva mu 1991 ebiwandiiko byange bimaze kugenda mu mawanga mu kontinenti ndala. Obukakafu bwe buli wano, era mbadde nsaba Uganda government yekenenye ekebere ebiwandiiko bino byenjogeddeko narabula Israel. Uganda njirabudde. Bana Uganda bwe mmanga temukendeeza mmere okuvurubanira mmere nimunoonya okumanya ino gwanga lyokedde akatyabaga kuba Katonda yalondebwa Katonda. Museveni ng'akyaliko muteekwa buteekwa okugobera obuwandiisi buno okubukebera. Kubwe sirina kyenjagala, siri basumba abana basiba babanyaga sente. Nedda nze kyange ndi muntu eyekolera. Katonda bwe yampa obuwandiisi buno yampa n'emirimu gyange. Ndi musajja mulimi yaliko n'omupaka za Uganda. Naliko mpaka za Uganda 1994 abalimi benavuganya nabo ab'ebibala n'ebimuli nali wakubiri mu Uganda. N'ekyo erinnya Gaston watuuka wano Kasanda otegeera ndi Gaston mulimi mututumufu amanyiddwa. N'ekyo nze sirina kye neetaaga eri omuntu yenna wabula obuwandiisi bwange butegerekeka revival y'ekkanisa mu nsi yonna. Abagolozi ba Yesu Kristo mu nsi yonna mbategeeza nti bakyama abali mu madiini amakanisa g'enjawulo, bano Bakatuliki, bano Baprotestanti, bano Basiveniside, bano balokole bakayanja, bano balokole babujingo, bano baserwadda, bano bakakande, bonna mu nsi yonna. Yesu Kristo yeetaaga enjiri ekomewo ku nsi n'ekkanisa eri mu nsi ndwadde yonna. N'ekyo mbasaba mulwanenga bwemusobola mugobere obuwandiisi buno, ate mwetabe mu lukuŋŋaana luno mu nsinkano eno nga 5-9 webale nnyo okutuuliriza. Nga 5/9/2026 ensinkano eri ku Lusozi Kitongo, Kasanda District, Kasanda Town Council.